Wachikuba tata akati sawa zino olabisa bulabisa. David Beckham omusambi wa Bungereza ng'asambirako Manchester United ne Real Madrid ne ttiimu endala ez'amaanyi asobodde okuba nti akwata ebirabo n'abitonera batabanyi ne muwala wa Bobi Wine Sharon Kogata Mr Kampala ne babituusa wano nno byogezza ba Museveni ow'amakogata n'abakulukulu abali awo nga bagamba tekisoboka lwaki why Bobi Wine akwatagana atya ne Beckham. Bebe Cool Kogata Chameleone bali mu kankana. Bebe Cool afulena agamba twabagamba nti bintu bya masape si bya struggle nga muwakana kati labalaba esape sente za struggle baziwadde Beckham mutima mibi just mpola naye ng'ate omusajja yabikola dda. Kansoke ngendeko mu bulambo bw'abakama baffe vidiyo yasobola okuba nti ebeera sponsored ne bannaffe abakola ku byensusu oyagala kizibu n'ebisigaddewo soke tubeere nti oba olya olaba kwata enamba ezo langa naffe nawe ayagala enamba eri 087709095 osobola okuba nti otukkirira ne tutanga naffe producer so compare sponsor video then tukomewo mu party entuufu ddala. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Oh yes, mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe. Oye sponsor waffe owa video eno ye sponsor waffe gwe tutambula naye akutuusaako amawulire so n'olwekyo mugende mumuwagire bw'ayagala okuba nti oyagala okutereeza olususu olina nnakozi ezaaguba olina ampitsi oba oli zitatukula nga kwegamba zaddugala zisobola okuba nti ziterera n'oyo guys just contact him osobola okuba nti ofuna ekisinga tusimbudde kati tukwaniriza ku mukutugaffe y'omuganzi gomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namalo rich boy Max Original made in Uganda. We were going to tamla na blood waffe we were going to get a maso no kwanta subscribing atapa kwanta subscribing again am maso no kwanta subscribing so kwanta kola mpola yes Kampala Uganda David Beckham there chawedde dda lwabadde olunaku lwabadde lwajjo ssaawa nga mukaaga emisana His Excellency the Ghetto Gladiator yasobodde okuba nti oba oliawo afuna surprise okuva ewa legendary boya omuvubuka ono yasambirako Bungereza nga ye munyenye ya Bungereza era nga oba oliawo yaleeta t-shirt namba 7 okuba nti eyakayakana nnyo mu Bungereza. David Beckham yali replaced by Ronaldo. David Beckham musambi wa Manchester United era mpola yali musambi wa Manchester United era nga yagenze mu maaso n'okuba nti buli ayatikira mu fashion n'ebisigaddewo zabadde ssaawa mukaaga ez'emisana nabwe kityo His Excellency the Ghetto Gladiator yasobodde okuba nti areceiving ebirabo ebyavudde ew'omusajja mukulu amanyikiddwa nga David Beckham mpola. Beckham yasobodde okuba nti asindikira shati ebbiri eri Sharon shati ebbiri eri Sharon ye muwala wa Bobi Wine omukulu Kogata Solomon Mr Kampala mpola basobodde okuba nti receiving t-shirts zino mpola. Nalabye Babi Kyagulanyi n'agamba nti wow thank you David Beckham weebale nnyo weebalire ddala weebale kuba nti otwagala weebale kuba nti eva obeerawo mpola nti ko tuwadde t-shirts zino n'okusindikira video n'ebirabo kati nno basajja baffe Solomon Kampala Kogata n'omuwala amanyikiddwa nga Sharon akaba tulinnye ku mitwe bagenda tulinnya ku mitwe olw'okubanga obakoledde bino lwaki Bobi Wine lwaki Solomon Kampala lwaki Sharon mu bantu bonna Bobi Wine akwatagana atya ne David Beckham
Beckham akwatagana atya ne Bobi Wine. Bobi Wine muwagizi wa Manchester United ankikirize oba kigaane ssaawa zino Bobi Wine ye muntu ayogerwako mu ggwanga mu nsi ku lukalala lwa Africa, ye muntu akyasinze okuba nti ayogerwako ensangi zino nga bagamba waliwo omuvubuka omudongo artist agenda mu maaso n'okuba nti atigomya okufubutubaza n'okuba nti oba oliawo akakanya dictator Yoweri Kaguta Museveni okuva mu ggwanga lyattu Uganda. Simanyi lwaki bamuyita dictator. So Bobi Wine yasobola okuba nti oba oliawo mpola mpola yekolera erinnya mu nsi yonna era nga kizibu nnyo kati okutuuka ku conference ez'amaanyi n'otalabako Bobi Wine, olaba bakamuyita German bakamuyita wa mpola mpola. So mu maanyi gageze mu maaso n'okuba nti akola afunye influence y'amaanyi, bawatabanyibe ne bawalabe nabo bagenda mu maaso n'okuba nti babenefitinga mu ebyo ebitonotono byagenda mu maaso n'okuba nti afuna mu period ntono nnyo. Omwana yaze mu politics just 2018 buli kimu nakichanginga mpola mpola. So Bobi Wine yasobola okuba nti ayogera ne Beckham n'agamba nti mpola mpola nkwagala nnyo, wali badde ng'oba oliawo okola ki ofuna akadde noyogerako ne batabanyi bange ne mawala wange mpola mpola to get inspiration, to be inspired by you, the best footballer in the world. Yes, mpola mpola. Beckham ngabo omulaba bwatyo yasobola okuba nti askypinga n'okuba nti akola yes, yasobola okuba nti askypinga n'agera mu maaso n'okuba nti oba oliawo ayogerako ne bawala ba Bobi Wine kwogata ne mutabanyi wa Bobi Wine nga bali ewaka mpola mpola. Beckham yabasuubiza ebintu bingi, yabasuubiza okuba omukono, yabasuubiza okuba nti abapikinga okubajja mu Africa asobole okuba nti abatwala basobole okuba nti beyagala mpola mpola. Solomon Kampala yagambye wow, oyo muvukano wa Manchester United, anoyo omuwala abagira Manchester United kwogana ne Bobi Wine abagira Manchester United. Okujjako Bobi yali ayagala kujja mu Arsenal naye ng'ate naye omwana yamusika wa Manchester United. So Solomon Kampala yasobola okuba nti oba oliawo gamba taata we njagala Beckham is my best gundi, my best footballer, biki ebyo Manchester, biki ebyo history mpola mpola. Era nga Solomon Kampala yasobola okuba nti areceiving ebintu bwe bityo. Bebe kulu yavudde n'agamba nti mulaba twabagamba struggle ya masape nga bwe namwe mukimanyi nti wano Uganda bw'otuuka ky'otuuka n'otandika okuba nti ogikuba gy'okuba abantu batandika okuba nti bafiringa jirase. Bebe kulu yavudde n'agamba nti twabagamba sente za struggle ze musonda zijja kugenda mu bintu bitayamba nga mwe muwakana. Kati omusajja wuuyo yasobola okuba nti oba oli akwata sente zonna ajja kufuna ka video nakugula mijozi ajja David Beckham kumulaga nti wa tabo, kumbe ng'ate sente za struggle ze mulina okuba nti obulya musasula. N'agamba nti omuntu oyo bw'atyo omuteeka mutya mu bufuzi ng'agenda kukwata sente z'omuliwo omusola agenda maaso n'okuba nti azoonoona bwonoonyi mu bintu ebitayamba. Luxurious atandise okulagako nga tali mu ntebe kati wanafuuka president. Tuwulira nti abamu ku batabanyi ba president oba batabanyi baba president abasinga obungi mu Africa abamu bakwata sente ne baspendingira mu bakazi, abalala omwenge gwabawasa mpola mpola. Omwenge bagenda mu maaso n'okuba nti bakubibwa enjaga, bagenda mu maaso n'okuba nti bakubibwa obubisi oba buwalaji, obagenda mu maaso n'okuba nti bubajjako. So n'olwekyo anti Bobi Wine okuba nti oba oliawo naye akwata kyakutte n'ateekako bannange si kibi, tumbeera na mutima mubi. Beckham yagambye Bobi Wine n'agamba webali kulwanirira bantu ba Uganda, webali kuba nti ogezaako okuba nti oleeta emirembe, webali kusigala nga eva obeerawo okusobola okuba nti okyusa embeera mu Africa. Tukukkirizaamu nnyo mpola mpola era nga tujja kugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tukuwagira. Ekyo kyekubadde kiraga nti tuli ba Luganda era obaasa Luganda bujjagira mu maaso n'okuba nti bubeerawo mpola mpola. Bakubano ba Bebe Cool abasobola okugenda mu maaso n'okuba nti balemesa enkyukakyuka. Aba Bebe Cool tebalina amakulu, so n'olwekyo wali badde nga obeesonyiwa genda mu maaso n'okuba nti olwanirira omuntu wa wansi manya Bungereza eri naawe yadde nga buli kimu oba oliawo tekitambula nga buli wakyagadde naye manya Bungereza eri naawe era nga okulaga nti tuli naawe kyova olaba ttiimu ekyasinze amaanyi mu nsi yonna eya Manchester United yasobola okuba nti ekwata ebirabo kw'ogatta nange best player in the world, legendary player amanyikiddwa nga David Beckham nasobola okuba nti nestula nenkwata ebirabo nembikuwa mpola mpola okugezaako okuba nti oba oliawo nkulaga nti
Bungereza eri naawe ekibuuzo kiriwe kiti Beckham yawadde Bobi Wine ebirabo nga mukwano gwe oba Bobi Wine yamaze kuba nti abisasulira. Njagala tumanye Bobi Wine okwata video ne Beckham. What is the logic behind this? Byaddala oba showbiz? Bweba showbiz kiraga kitya ng'onaabeera wakabi olina okufunako gye bayita international support ng'onaafuuka owakabi either mu politics oba mu music olina okufuna kye bayita international support. Olina okubeera n'abantu abasobola okuba nti bakubeeramu n'okuba nti bakuwagira internationally. Kyovulaba ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi bw'otunulira Kenzo okukikuba ogenda globe yalina abasajja nga ba PDD abasajja nga ba Drake abakwata video yesitalios okusobola okuba nti etambula ne bagikwata. Yasobola okuba nti agenda mu maaso n'afuna footballer mu Africa yaliko ebiseera bamuyita Emmanuel She Adebayo eyagenda mu maaso n'okuba nti era akwata video yemu n'okuba nti apresident Edisa Kenzo Musuuza okusobola okuba nti abikola mpola mpola ng'ovudde ku ekyo. Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akozesa musajja mukulu amanyikiriddwa nga Elhaji Popa Diouf oba Alhaji Diouf Alhaji Popa Diouf musambi yali wa Senegal mpola mpola yali wa Tabo nnyo yasambirako oba ne Liverpool I don't remember yasambirako ne Bolton Wanderers mpola mpola Diouf Alhaji Diouf mpola mpola naye nakwata video n'agiteekayo. Tiyakoma okwo yagenda mu maaso n'okuba nti amitinga abasambi ba Manchester United era naye mpola mpola. What is the connection between Ugandan celebrities and Manchester United players abaaliko n'abataaliko mpola mpola? Oyo bamuyita Edisa Kenzo Musuuza yagenda mu maaso n'okuba nti amitinga Diouf oyo omusajja bamuyita Elhaji Diouf musajja musenego nti asobola okuba nti akwata career ye n'agenda mu maaso n'okuba nti agiteekawo okusobola okuba nti egenda mu maaso n'okuba nti eranda era nga Kenzo yafuuka watabu mu Africa just because of that. Bobi Wine olunaku lwaleero nti abadde obaoliawo amitinga abayimbi ab'enjawulo abasajja nga ba Buju Banton bagenda n'okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bamuwa salute era nga Buju yagenda mu maaso n'okuba nti akikonamu. Abadde abulako the prominent footballers and athletics nti banafuna oyo Usain Bolt bwanafunayo Beckham kuyo yamufunye bwafunayo Cristiano bwafunayo abantu abalala kikulaga nti obaoliawo struggle ebefuuse yaddala nti like abatuuse okuba nti afuna kye bayita world attention. Ate bwofuna world attention manya waliwo kyodivertinga. Ekibuzo kiriwo ekiti who connected Bobi Wine to musajja mukulu amanyikiddwa bamuyita Uncle Buju the baddest Banton Buju Banton and Bobi Wine those are two. Buju Banton is a freedom fighter yagenda maaso n'okuba nti asigwa mu America ng'ebintu byakkiririza. Bobi Wine is also a freedom fighter from Uganda. So they met legendary artists. Bobi Wine legendary mu Uganda, Buju Banton legendary mu Jamaica ne mu nsi yonna. So Buju Banton yasobola okuba nti akona mu Bobi Wine okumuwa omukono. Abadde abulako ba footballer yasobola okuba nti ayita mu Beckham indirectly okusobola okuba nti atulagobaka nti ne Beckham ali behind him. So but the question is who is behind Bobi Wine's connection? Twebuuza eyawa Kenzo Drake n'atubula, eyawa Kenzo Popa Diop n'atubula, eyamuwa amagezi n'atubula, eyawadde Bobi Wine David Beckham tukyamunoonya. So Beckham yavuddeyo n'agamba Mr. Kampala nti maliriza okusoma osobole okuba nti oba oliawo otandika okujja Bungereza tusobole okuba nti tukuyigiriza n'okukola ebintu eby'ettabu. Bobi Wine yavuddeyo na praising mpola mpola David Beckham okubeera prominent footballer n'okubeera legendary down to earth omuntu oyo asobola okuba nti akkiriza abantu especially okuva mu Africa. Beckham yeefaanizako guy amanyikiddwa nga Rio Ferdinand. Rio Ferdinand ye muzannyi wa Manchester United yasobola okuba nti ajja mu Uganda n'asobola okuba nti ateekawo projects ez'enjawulo mpola mpola n'asobola okuba nti ateekawo okusupportinga ba players okuva ku Africa. Simanyi oba David Beckham alina project nti bajja kukwasaganya ne Bobi Wine oba Mr. Kampala oba Shalom okusobola okuba nti batumbula omupiira mu gwa Uganda oba omupiira gya Africa mpola mpola. Talibadde beta Bobi nosobola okuba nti ofuna Beckham nasobola okuba nti afuna connection abasajja baffe abe Uganda ne bagenda maaso n'okuba nti boolesa ebitone mu nsi bwe zityo. Tompadde comment ezabadde ku gundi ya Babi blood wange tompadde ku comment awo nsomeko mpola mpola kuba Babi yavudde n'agamba nti abaana ke bafunye video kati bagenda kuba nti babalinnya ku mitwe naye banga teriyo it's okay. Mwebale kuba nti mutambula naffe
mwebule kuba nti mutwagala omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli tujja kukoma mu part 2 genda maaso okuba nti osubscribinga nja kusaba ikomire wano kubanga we wali byosinga okuba nti oyagala. Bye bye, katukomewo nate. Guys, no picking, okay? Yes, Mama. Close properly. I have to close properly. Okay, guys. Open your eyes. Open. Shalom, open your eyes. So, we have shirts here. Don't stand up. Sit down. We have shirts here. Solomon, that's yours. Pick it. Signature is this. Shalom, this is yours. Pick it. Signature is this. Okay, guys. I need you. Shalom, go and sit there where Solomon is. And he sent you a message. Can you see? Can you see? He sent you a message. Hi Shalom, hi Solomon, it's David here, so I'm just on set working at the moment, trying to keep in. But John has told me all about you both, and I just wanted to send you a message because I also know that you're huge Manchester United fans. So I hope I get to meet you at some point. Take care, and I'll see you soon. Keywords. I hope I get to see you someday. See you soon. Hi Shalom, hi Solomon, it's David here, so I'm just on set working at the moment, trying to keep warm. David Beckham But just John has sent told my me shirt. all about you both, Don't call and me, I just don't wanted to text me, send you a message. delete my number. Munage, block me even. I hope I get to meet you at some point. Take care, and I'll see you soon. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.